Kiyengo. Kiyengo ono yeke yali operation commander ne Kamanda Mugisa. Kiyengo ng'akyali second lieutenant wa Kanyota kamu. Nenga waliwo kapitaani gwafuga Mugisa. Kiyengo baati bayinza muwa chance yemu. Kiyengo gobulabulizi nga Kiyengo. Lwaki? Gomulabulizi nga Kiyengo. Naye Kiyengo tubatenza muwa chance. Kunkuba gye yabakuba ki? Kiyengo yali musajja w'amaanyi. Ngabo Kiyengo bona omuteeka mu magye n'agenda agwa kuba n'abasajja twakwatire e Masaka. Abasajja b'amaanyi abaali balwana bwe batadde mu Soroti ewa yonna. Baali bajja kukwatagana bajja batukuba. Era Kiyengo baali bajja kuyinganira akwena. Baali bajja tuubwa bajja tuubwa. Okay. Nga balina kuwumuzibwa badde ewaabwe muzeeyi najja nankwata mu ngalo. Yampa siringi 10,000. Kale President wa Uganda yampa siringi 13. Mwaka ki? Da. Tezaali z'amaanyi, tezaali nnyingi. Nga zikola 13,000. Nga omuntu ali afuna sente lieutenant w'amagye ng'afuna emitwalo 46. Kati nompa 13,000 nga sente. President yakuwa 13,000. N'asanyuka nnyo Kasaako n'agamba ono omwana yali mwana muto nnyo. Nze twasulanga naye nga ntambula ne tugenda okuba Kabamba. Era gwe natumanga Fred gwe yatumanga amugamba genda wa muzeeyi nga nze ntukira muzeeyi nzekka kubanga mbatani zonzo nina nze ngere wa muzeeyi bwe watuukiriranga muzeeyi twali n'omu agendayo naye kaakati siddanga mula kubako eriso n'olunaku. Singa omusinkana ki ky'oyinza omugamba? Wakati nga nze musiŋŋaanyi bwenti muzeeyi Museveni oba Genosali n'amaziga agajja buzi bagenda banzitira omusirikale. Nava eno nga tudukana na Budusi sipidi mailo ngaaga naye twaduka basawa babitalimeka nga twatusede Lugala nga n'amaziga gajja Ochaka yali esukoti wange mwagala kati Ochaka naye nga naye tawulira alinga nze yagoberera empisa zange ye nga naye tetata kuteesa bamukuba bangamba naye abamukubye baade bafu konzani bamuwombolera nakuba omusirikale emigo kiboko 6 bamujjayo nga amatako gonna gayiwika. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school. Netukomawo Bulemeezi netujja katulaba nga bono tuke Nakaseke balina akatundu bakayita sime bakatawo batya kyajinja alisaidi eno Nakaseke alisaidi wala semuto yali okumpi ne kyajinja kakati nzijja nali ntambula n'akaana kumba adui yakoze eki yazidda otambula n'akaana kabisaso kakati tutambula nako kaali kaleya jukiramu twalugenda kakuba enkumbi ku mutwe twakwata bakaswemigwa twagamba nti Kasinyi n'agamba ne bakaza mu 5th battalion kati nze ngenda okugira bwenti waliwo okukira bwoti kitwali tujjanga amatooke twali tuyingira mu nsuku z'abantu buno buli mu lukande ogira bugizi bwoti n'oteeka mu kikombati kyo osusa n'amannyo n'oteeka mu kikombati kyo n'ogenda n'obukatunkuma n'ofumba n'olya nakwatako n'ettooke nerimu musebo ngenda okugira bwenti waliwo akayembe nga tukamanyi kaali kengende nga nembagamba kukibere tunaabirako edda
tukaiseko buli akayembe katono nana omusajja afukamidde ngaawo bapaluye omusajja lusango andaddemu amba kadogo totya zangu ategeeza kyo totya jangu nimugamba emondo yange nesemu kikagulukamu ngaebiseera ebyo ntambula eba safe wazi eba mulapidi namukuba eri nibalyoka bansiikula amasasi wano bankuba amasasi bisaso nadduka nze nenyingira mu kasiko nempita waliwo amazzi wenti nenyingira mu kasagazi nemanya kabanzitire wano nenebaka bwenti abasajja balengera kabisaso kadduka kagamba badduse bagenze baita tomusaayi nti kyabe kakubidwa mukono adduse ng'osirikidde wamu oti abasajja nebadda nebapanuwanga wali nebabeeraawo nga gw'oli awo nebabeeraawo kati n'abafu nabo eri basenguka busenguse mu kibira nebasenguka nebavaawo nebagenda bakola mbuusi mukatawuni nebakuba emotoka yali basemuto emawale nebagikuba kati nebagikuba asaya nebajjayo n'omusaada bagutwalewa tabayekera badduse wali eri bandekayo kati mbandi awo obwana buli awo busatu bukutte akadomola k'amazzi bulina birika ya caayi bujja butambula olwo nkomeyo kaguudo kalinga awo namba banzite naku ng'emundu papa bwana nebuduka ate baduka bakuja kunenya bumanyi nti ali eri gamba temuti ono omusajja atambula ne kasiringi owakalevu atambula ne omusajja wakalevu gwebakubye omwana gwe bakubye bagamba abasirikale fe mubajje bali babagamba bali eri baddukirawo sipiidi abaana bagenda bagamba kasaakuwa tumulabye batugambye nti bamutute manyi balaba emirambo gye batutte guli omulambo gwenda kuba abagutwala baza batwala nze ngamanyi banute Kampala nga bakomawo abasirikale bansamba bajjabuzi ate abasirikale abajjagwe baali basirikale buli omu nga emonde magazi esatu wabiri nga ali ati oyo abasirikale munana bokka nsamba nali babuulira bafukamira wansi bagira bajja n'olugi lwali lwamuli bansetudde bantaddeko olwo envunyu ziva wano zigende nimubiri amangu ago wali omazeewo bbanga ennaku 3 ng'oli awo siriasi kola ntya naye nga sina kyenjagana kulya ndaba abasajja babali abo baddewo bagenda okugenda nga mbalaba ngamba bana naye nga tokyalina kyolina emundu yange yo njirina naye ninze kukuba sasi ku mutwe singa lukuba olwazi bwenkya naye netta nga nalowooza okolera mu bulamu nga ngamba singa bukya nga sabe ku musajja waffe n'omu kakati nabeera nja kufiira awo bweti nja kwekubisa sinfe buli kye nalowoozaako kwolwo olunaku olwo kati abasirikale batuuka bonna badde bajje n'olugi bansitudde ate no boosebo abasirikale bo bakwata bukwasi bati ali asukka kukwata kuno okulema kuno nembula ngaakujjako nebasitula nebatera ku lugi nebansitula ng'envunyu zikuvaamu tuba tutuuka ku kisale kumpi n'ekanyamba waaliwo oluzi balakisi eri mwanga akati waliwo ambusi y'obote twagikwambuka batukuba omuliro abaana bo tebatabwana abali abo wanvu bagira bugizi bati nga bankuba ekigwa mu mazzi mulibe bwa babinula binuzi kati omu ngaakwata okugulu kuno kulema ngaasika ngasinga nakaba asika busisi okuyisa mu bugundi mu lusenke bamisa mu lusenke lufumisa omugongo bantutte bamisa paka ngaeri bakubye olujolola bantaddeko badduse bakutte bati badduse tudduse tugenze twatambula emayiro 2 nimbagamba bane musoke munteeko ono temugenda mu balakisi yawudedde amasasi bagenda tukuba
bagamba nti abasirikale batambula babiri bagenda era basingana masinigani buli omu ali ku masinigani ye abaSMG bonna bali mundaki bamanyi nti adui ajja bagamba Yesu Kasaako amaje galekawo emundu negaja gaduke buli omu ajja kulaba Kasaako buli antulira bwati ng'akaaba amaziga bwati ng'akaaba amaziga sajja kafuba kase komanda sajja kafuba kase kopolo bafuba muso omuto bwati kati bo nibamalamu amaanyi nibantwala Kasiringi asulaawo Kasaka wano nze nsula wano esukoti nga bafumba emmere eri bampa ndya olutandisa ofuna obujanjabi Dokita Lasana nga wali Dokita Lasana nga ye akola kugulu kuno ate kukola kinyi abalala baali bajo okunkuba empiso nga jakuba mu bbwa mu kiwundu mwenyini mwakuba kiwundu kikale kikale kitya kiwundu okuba eno bakigaza okuba eno kikale etsebo kakati bali tebali basawo bakuba bali basawo babisolo kituufu bali basawo nga nayo gali basawo babisolo kakati basawo bisolo akuba ate mu kujanjaba muntu nankuwa empisa bamugamba Lasana nga taliwo temuddayo mukuba mpisa tubeeraawo nebandekera abasirikale kati olunaku lumu baŋŋamba Kasaakwa tugenda kujja kuba emundu katuziine ziwerako tugenda kuba emundu ogende kumbere ku kibira ky'Ekakerenge erijja ebombo bajja akabira kali awo olwo ng'owonye kiki nga tonawona ng'olwo envunyize zitajjamu naye nga nolwo bagenda kuwa emundu ate nga nagikuwa ogambye bagamba bagenda kuwa emundu ogende kabira bagenda kumpa abasirikale ne Dokita Sali ogende kabira tugenze mu kibira eyo abasirikale 30 bakoze defense banfumbira emmere bagenda babba obutooke bw'abandi eri teeka mu mawogo olwawe bakututte bakuumira awo nga bakujanjaba kati adui tanza kulowooza nti oluva ku luguudo wali nojja mu kabira kantumimu adui alina kulumba mu kyalo kakati ngenda okulaba naku twamalawo wiiki nga 2 sizifaya bulemezi yonna yavuga emundu omundi gumu kolokola kutundu mundu neevuga waliwo abasajja banna bajja mukadifensi akafu balini batabakuba nebajja katani nyina okunyambuka bwosi naduka nayita babaleka bulesi nebaduka nebagenda ebombo abasirikale nga babakubye bubi nnyo babakuba bubi nnyo abamu nebabatta kati mba ndi awo ngasukumye gundi ono omugenzi ono embuga nga mbuga ze nemmotoka baasi nga bajja bansitula nga banteeka mu baasi nga bavuga tutuuka ekapeeka nga tusiŋŋanawo bano nga bateekamu batuvuga tujja tukomawo eno nga tusula eno kati enkera walo batubakwasa lwamika naye tuli ku luguudo konze ate batutwala Busunju tugende ekibuga olwe batutwala Kaseese bapanze okuba Lubona nga tugenda kati kutuuka Busunju ng'obusajja bujje bulabe abo batwala nze ndi ku ntebe sirina ndapanti bataddeko bulanketi maya gundi tawulo bakubiseeko bubisi nga nkalaba okakonjobe kati amaziga gajja olujja gana okubatunuulira nga saaga kubalabirako ddala lwaki abasajja bankuba nga ndaba njaga babakwate bateme buteme bakukuba si bobote njagala babakwate batandike kutema bateme nabate nga nabo tebalina woderi bo bangi bali baba bateme bangi sizifaya nga baba banvuga tuba Busunju tuzze Kiboga nze mmanyiyo ku 72 wali waffe bampisaawo tugenda paka waggulu ku 74
yapaka ku 75 Kasozi wanankabirwa tuyitawo tujja tuka ekibuga tuyimiridde nga ndaba abavubuka bonna abaali bafumba emigaati abanjigiriza emigaati basempe bamukuye batambula bali bayimiridde ngamba manyi netugezao kubayita nga tewali n'omagenda kujja kuwa amagye babatya tubagamba bavuge bivuga kibasitafu tuyingira woyima era abamagye nga gogadduka kujja tukawa bukaabi tetuvaawo tetujja eno waliyo bage ba Paris mu banyolo beeyo munda eyo tujja tutuuka saidi ngagende ku birembo tuliseeyo genda okulaba balugamba Fort Portal wano tusuze wano twasula mu basisita abasirikale abayagala abakazi bo bagendera mu bakazi kati lodiwo nze ndi mu motoka ndi bwenti bo bali eri bali ku bisenge banyumirwa gw'oli eno oli mu bulumi bono obukazi bujja bagamba bambe atungira obule mu kyalo tebamanyi Luganda olwatungire bule mu kyali byebiki afunye obuzibu abo bakaleeta obulemu batungira badali bogera olunyolo kale nze ngire kira nduwuliramu tubaawo enkera ku makya tutuse Fort batugamba twali ku ddwaliro tutuze ku ddwaliro obudde buzibye batufumbira emmere bayisa amatooke n'ennyama fwetube ekyema twagala kujja kumulabakaawo tiyajja kutulaba utalo lwali awo twakwata ebiti abasirikale bali batambuza ebiti bino batambuza ebiti twagamba mukube buli akagundi konna akadirisa mukube n'obubalubu obwako obuno nebabukubakuba bonna we mwali musula byonna ebisenga 5 awo nga kiki lwaki Ford ekyema taze kutulaba mwali mumwetaaga nebasukuma Meja Sebbi tumugamba gwe Sebbi obadde sajenti wano funanga tuli makopolo tufuna sayi nango tusayi twagana kulaba ku wano kati we bakuwadde oli kapiteni ujje wano ogenda kufuna Meja kati oludala tumanyi gende nyamugoba netubeera awo twali tukyali awo nga Ford ekyema bagamutuusizaako saya banoonya eddwaliro lyonna yasindikirawo emmotoka zibaasi nga batukwata kifuba ate tuwire emundu bateka mu motoka ng'emmotoka zigira ziti nebavuga tutuuka Nyakigumba emmotoka ziyimiddemu awo genda ku kasozi waggulu tulaba abakonjo bajja wasibire ate fe wasibire nga tubimanyi olina mudamu wasibire okavuwako mwana ettu nti oba kumubuuza tioli otya gyendi fe tubimanyi tugamba tugende tutuuka eri ku defense waggulu tusiŋŋaana Adamu Waswa Meja Sebbi naye bamututte bamuwadde bameja oli gwe nanja okubagana naye musiŋŋaana bagamba Kasapu ate bakuleese wano batuwadde message wali badde osigani kati ate aduyi agenda kuva embalala baga kuja kutwatakinga eno akati balina kumala kuba galakisi embalala nabo badduke baddeyo wakati mugende ku defense waggulu defense ogimanyi waggulu ku lusozi lw'ensoli waggulu kati lw'ensoli okumanya muwanvu ebyo ebire oberengera nga biri eri waggulu ng'olusozi lulinga oluli ku bire naye eggulu libeera wala twali wala nga wansi olengera wala naye nga naffe tuli waggulu kali akairi nga okalaba n'ensoli yeeyongerayo nammwe muli waggulu nga naye ate olusozi mulaba luli waggulu eri ku lw'ensoli amazzi gaayo gye gava waggulu galinga gasaanuka obusaanu simanyi gye gava oba gava gatya mu lusozi muli ne gajja wansi gakola gasula gawuuma ekiro
buli lunaku gakira ago gaba tubatusenya getunywa tubagafumba tunywa. So wano wenjagadde nnyo mu Bulemeezi eno oba mu ngoma eno Kiyengo ono njagadde nnyo okumanya gwe womanyira. So gwogamba abamu kubaakukuba n'amagulu ago. Kiyengo Kiyengo ono yeke yali operation commander ne kamanda Mugisa. Kiyengo ng'akyali secondary efuna nti wakanyota kamu naye nga waliwo kapitaani gwafuga Mugisa nga yamufuga ono operation commander ngono simanyi gundi aba yali oketa ye yali meja ng'ayagala omuti omwami ono ye nga janali kopita kati twatuka nga watu pano omuti nga oketa ali waggulu abagamba mukube wano ebo balinga kati Kiyengo tubeera nga tufena tumanyiganye Kiyengo bamala okunkuba okugulu Kiyengo bankuba okugulu nemmanya nti Kiyengo bankubye kati Kiyengo ne bakubwa tutuse Kasese kumyewo nenzo genda okutuuka wano nvodde Germany kugulu kuwonye bulungi olwo ngenze ku koosi ebombo military academy ne bannalweso bakapitaani nze n'enyota 2 ne tugikola koosi neggwa kayanja bonna tumaliriza. Kiyengo ng'aliwo olwo Kiyengo nga woviire Germany musibe woviire Germany yali musibe bamusumulula nze ate ne banteeka mu balakisi y'ebombo okubeera awo nga tumaze koosi bavaawo ne badira amajeege nalinaawo ngende nago paka wa nabisojo mu balakisi kati tuka nabisojo singanayo kapitaani wamulago baani asaya bobota bali bobota nukomo Kakiyengo katambula kati mugamba seba afande Kiyengo ya mukobera saluti fande Kiyengo mugamba sigwa nkogu kangamba tonda abo entambula mutemu ankubere kashinga alenga foto akakuba foto amukwa tegede ntumukubye kati mayindi afude twamula ku message nti wali kwa tuwakwata wo muna tugamba Kiyengo akubye so mamalo okulwana mufuuka nabo mukwano Kiyengo nembanga mbeera naye Kiyengo nga wajja baali ku mawogo nange nentwala tulakita nenima mawogo nebeerawo nantunda nsala yawe nti nentunda ente ngampente olima wa muwogo ati muku barracks ettaka lya barracks eri awa erina bisoji batwala butwazi ttaka ate bagula ettaka tubatwala butwazi eri mazzi natubeeraawo kakati olunaku lumu Kiyengo olwo ng'akyali musibe olwo Kiyengo oba bamutadde baali bamutadde naye kati nga babatadde wali abagenda okuwummula mu magye kati Kiyengo babawulira envubo nga zikubagana adduka gyewange abalala nga tebakwatagana agamba Kasaako envubu zirwana zikube tuzirye konze mumuli envubu esinza kulyamu nankwate muntu atugenda basajja tiimu nga tukwatagana fena nani abasajja nga bagumu bulungi okutuuka nga ziri mu mazzi ziri wabweru ku lukalu zirwana omwoyo agifuwa esasi ddamu nagikuba ddamu tebagamba esasi teringira mu gayingira gonna amasasi 6 netuba negira bwe emu nedduka tugirengera nga amasasi gagikutteko teyinza kudda mu mazzi netukwata akaato netudda ku lyato kati envubu eno yayegalanga ejje etemera akaato naffe tugwemu ngaekweka mu mazzi wansi egendega bati nga fe tugiyiseeko paka netugikuba nedda wabweru naye netugitta envubu emu sewe dibo dijawo tebabaganga nte batema butemi bwatina akabazi kiriba bwe kiti ngumu bali amanyi bali abayizi bali bamanyi bajjamu kati nenzera envubu emu ne bagitwala mu katale k'engoma bagenda bagitunda milioni n'emitwalo 7 nenzijja nengabako emitwalo 7 nentwala milioni endala ninjiwa abaserikale baali basumuludde bagenda waabwe abaali awo
nga ne Kiyengo mwali baaliwo bameeja bangi ne bakapitaani nga bangi. Ekitegeeza abantu abo bwe baamala olutalo abamu tebaweebwa chance kuyingira magye. Kiyengo baali tebayinza muwa chance yemu. Kiyengo gweowulabuulizi nga Kiyengo. Lwaki? Ng'omulabuulizi nga Kiyengo. Naye Kiyengo tebatuyinza muwa chance. Ku nkuba gye yabakuba ki? Kiyengo yali musajja w'amaanyi. Nga Kiyengo bw'onoomuteeka mu magye n'agenda agwa kuba n'abasajja be twakwatira e Masaka, abasajja ab'amaanyi abaali balwana bwe batadde mu Soroti ewa yonna baali bajja kukwatagana bajja batukuba. Era Kiyengo baali badde bajja kuyunganira akwena baali badde bajja tukuba. Nga balina kuwumuzibwa badde ewaabwe. Abeere nga talina access. Kiyengo bamuwumuza agavaamu. Kati nange wenafunira chance nali ntandise okusuubula ente. Nansuubula embalaalo beeyo nga nente emanyire okweyekeza ebbanja ninza looli yange ninza mu Kampala nga ebyamagye siyabiriko life mbuze ne saala UPL. Kati ne mbagamba nja kuwummula magye bameeja ne baye bagamba Kasaako ki sewangamba nagamba Kasaako ki mugamba afaanirize bw'ogaana nze ntambuzi nzira wafu omundu yamala gibalekedde ne uniform ne suuti yange y'amagye nagibawa ate suuti y'amagye ogenda nayo nenze nagibawa kyagala byamagye. Navadde ezo sente wakolanga ki? Kati ezo suubula ente. Sente gamba waabadde obuuza sente ng'ezo nagenda mbalaalo engeri gyemanyi olunyankole n'olunya lwange ngenda njogera nabo ne bampa ente ngenda gifunako emitwalo nga buli kuloole Kampala tewali n'omu waloole tamanyi bali kubanga ajjukira mukulu wange yalinga asuubula nte embalala. So wakolanga naye nga amagoba si manene. Galinga manene. Kalinga omulala akuguza ekintu naye aba akimanyi ogenda kufuna vooti. Wanze mbadde ngenda kugamba nti okusinziira ku bizinesi z'empulidde ze wakolanga waali badde kati binojjo. Kati sente zaalinga ntono. Kati ng'oyinza okujja n'ogenda ofuna emitwalo. Zaali tezizitowa. N'ofuna emitwalo 5. Kati emitwalo 5 n'ogenda koke ng'ogula ebintu ebyokulya eby'enkumi 5 bijja kumala ennaku nga 3. Naye amatooke nga mwegali. Ennyama nze nali ngitunda. Kaakati ebyo ebyokutunda bino bbiya mwenge ebyo nga nze nina abakyala batunda nga nze bendyamu. Naye gamba kubanga omuntu owowereza UPL nagigula sente mu UPL zagyeko busente butono nnyo. Yagigula emitwalo 68 nga mpya ng'edduka oli gino. Mbuga ye ate yo omumanyi otya? Wampulidde omwogera nako mu nsiko wali bamusindika. Kakati mbuga era gavumenti efe twaginyigidde ekintu kimu kwoza akakale kamu n'ekitundu n'oddiya Kiyengo meeja n'omuwa $2,000,000. Ono ye yabadde ki? Yabadde ku ddaala kano yali badde mu bajeno yali yenkana ne Kayanja ku badda era bagenda okwambala meeja bagyambala lumu nalweso nga tannaba kugiwunyako. Kakati omusajja wuuyo afudde kano afudde mbw abona nga mbwa. Sooka tugende kumanyi saagala busungu bukwate mangu tusooke tugende biki by'omumanyiiko tulyoke tugenda. Mbuga yali musajja nga ye alimu olwa PC n'olwa intelligence. Mbuga nga tayagala muntu abonyaabonya musirikale. Era Mbuga toyinza kuwulira nti Mbuga yasiba omuntu n'amutwala oba n'asiba musirikale mu kkomera n'amalamu wiiki eyo. Yakusibanga n'osulamu nkya n'agamba bakuleetewo. Bakitegeera ekiwakoze webaka wansi nteekemu ekiwoko 2 genda nakuba salutiyo n'ogenda. Omumanyira wa? Kati era ebyo abikola ddi? Kati Mbuga ffe twava e Bulemeezi ne tujja okukola mobile esooka mu magye
Fred Wejema ali commanding officer Nkuluma. Amaje ge Nkuluma iwali training ya maje yonna. Aga Uganda. Aga bayitela. Kati Kanyankole yali alaseni. Kanyankole yasigalayo. Nga bamuleka ye Nkuluma. Nga commanding officer. Nga tutambula. Tutuke kabalega tutusingana kan Mwanji Stanley Mwanji. Tubate tusingana babero. Bagamba nti musule wano nakulumuzi muze yabetaaga. Mugenda temusula mulutta. Mutambule paka mundwane. Ngagende kanga kale okuva eri namayiro ngata nakutamba. Kofe tutambule mayiro ebiwere ebisatu. Ebiweka naye ate wa. Nga kumachanga bucha sawa ngabe. Tutambula. Tutuse kulutta. Tutatwanyira mbuyingize wetuti. Abasirikale mbatulaba endulu nga bayimba bakolote. Nga batugamba mwitowa. Julius Aine yali awo yatambula bwatu. Nga naye bamuteekako. Ne baofisa abaali waabo Fred Wejema nga bagamba bonna n'abasirikale yagenda nga ajja mu bujja. Nga tugenda. Tutuuka mu ndwane. Obusaya mitanga Constante tuyita mu kabira tutambula tutuuka eri wansi. Tutuuka mu kibira. Muzeeyi ng'asula abasirikale basula eno ye nga yasula eri kilomita nga 5. Eyo ate ngo Mawala ali wali Semuta ali wali era Duyisi nga ali mugezi n'alinnya bulinnya kibira wali baali batukwata balamba. Twali na musirikale ajjabadde kutwata kintu. Okuyamba twali. Nga twebaka tutuuka bunkeewalwo nga batwala engulu. Tusingana bambuga basula eri ngulu bakayanja tunyefuuza nga ye tunyefuuza alina olubiri lw'amaanyi. Kati awo mbuga tusingana basajja basajenti. Sajenti w'ebiseera ebyo ye brigadier w'ennaku zino. Era nga basalawo nti mukuba enkumbi ku mutwe waffe bakuttirawo. Sergeant. Baali basajja ba mutawaana nnyo. Baali bakomanda ba Julius Aine abo. Bebaabo. Bona baali basajja. Ninga basajja ba mutawaana nnyo. Nga bamuwa section. N'agenda n'abeera tutaki komanda. Batumukunde bali tumukunde. Ogwe bakuba ekigere. Henry tumukunde. Yali ngoma. Yali ngoma. Si yali atwalayo. N'agenda alimba baana nchi kino ye yasinga Museveni yamudirira. Twagenda ogenda okutuukayo nga ye abantu bonna bamanyani Tumukunde. Bamanyi Tumukunde. Olwo bambuga babaleese bambuga bonna bali awo babayingiza mobile eno. Kati Kayanja ye yalwana olutalo lwo teyaluddako. Bamukuba ekigere yabiddako yalwana. Naye nga ye mbuga ye agamwana kikojja. Ye nga yasaaga n'abantu ng'amanyi okujja n'eno. Naye nga si muntu wagenda ku operation alimu olwa intelligence olimu olwa peace. Soja je linnya Kojja. Agamba ki mwana Kojja. Abakwatako n'abakuba siasa bulungi nnyo. Ne mutereera. Ekitaali baka kuba n'obuwulira nti bamanya Musega. Manya Musega yali akulaba pisi. Naye nga tetasobola kubabuulira kigenda mu maaso. Ne bambuga bano nga babuulira bulungi nnyo. N'obanga tolina waasiwaasi. Era kyobala nti ye yali musajja wa Museveni. Ng'abo bonna bamanyi bulungi nnyo. Kati mbuga tubeera naye. Mbuga ne babagaba mu bikoosi ne tujja paka kuwamba Kampala. Mbuga ngena musingana Mbale baali bansibye. Mbuga nga jagamba yali pisi waayo. Jangamba Kasaako bakusibye. Yayita kapiteni abaali bakola agamba ono mutadde addeyo. Ate alina kusula mu Mbale. Tugenda ku Eregonia. Eregonia ningi manyi endongo weri. Sajja ntutemuli. Ndiye nkoko
nakwata ngeno neno njabuli manze njabuli uwuse simanyi byakuzina nze tuwuse omuntu zikwata muli ne mundu zammwe enkera walo baŋŋambye waliwo kadabo kabini kasakwa tuula okwo natuula omusaba ntudde maaso bambuze paka magamaga baali bakusibidde ki nze natte basirikale nze nenziruka nenzirayo magamaga ne bankwata azizi esikoti wa muzeeyi zaali ssaawa 3 ez'okumakya naye nokulaba emmotoka eyitawo ijanga eyimirira eri endala ijanga eyimirira ndala nga bavaamu bagamba Kasakwa riga bansozeemu emundu siina pisito yonna nali natula tujja kubagana nga bandeka mu mmotoka nga banvuga dabo kabeji bandekamu yalimu abasirikale wali abasirikale bana nendala eriko abasirikale giri amataala gonna gakabwe gati olaba bakwata kiro bankwata ngubukedde banvuze tukola ssaawa 3 tuli ku Republic of South amataala gase emmotoka zayingiranga batwala aduyi neza Museveni ziyitawo katono teri ali ofuusa aduyi gera kutuuka eri bantwala wamugisa muntu nsingana na byemalo yagira bugiza ati meja ali muganda wa kapiteni Ime oyo nagamba Kasakwa bamusibye nabulide mugisa munagamba Kasakwa gwe oyagala kukola majega gokyabika ojja n'okuba Kampala tobba tokolera naye gwe tukumanyi toli mubbi naye abakazi webajjukusa koli bwakwata ku mukazi womwo mukubasasa mene nasingana mukazi wange bali musikwizi andi kuba akaseera kankuba luyi kigwava ebikondo akati munayo kubakuba bantutte wali eri mugisa muntu yagamba bugambi Kasakwa statement yo fena twagikola dda wakati olina kwogera na muzeeyi yekka muntu oyo nze sina statement eyo gyegenda kukola batugana okukozesa omuntu statement nga gwe gwene suicide gwene suicide Katungi mwalina effujjo lingi suicide Katungi yanga yatema baasi oyo nabagamba abo tetukyabasobola banteeka toluka wali wakabaka komera liri wali ngavudde mugeeti eri gye bali emmere manga bagamba basirikale bonna baveemu mwalimu Goowa kati Brigadier yali Kembuya nga mu kifo kya Kinaagwa yali kakati nesinganamu basenoga bani bakuteesa wali okuteesa yali sikoti wa muzeeyi nga bonna batadde omwo Kasakwa tusanze abasajja bebajja Kasese bonna bali omwo neŋŋamba bannaye kati nze namalako tebagenze kunzita nentuula nembagamba nasula ntudde bwendi bagamba nsobola nasulamu nti muno nakuba nga olugirina jagala ekiro ekyuma fuluma magulu maani kati abadde yesimbawo kuba magulu maali magulu oyo mumanyi nakati oyo yali akyalina obuyinja bubiri newamusangayo yali musajja wobote fact major najja nagamba Kasakwa wendiyo Kasakwa omanyi wa Luswayiri wendiyo Kasakwa nimugamba kiki naawe tonsumbuwa ogamba Kasakwa mubbi ngamba bagulewo nenzigulawo baŋŋamba okutula nga wabweru ndaba Kasana nemmere nagiryaka owabakuli ng'ololiwa ku Republic House wali wagulu nga nze ndyaka nemmere olina giryaka ng'ate oli musibe bambanga abasirikale mugisa muntu yawandiisa ng'emmere olyaka ng'ate omusibe tomanyi bajenaabo era batuuka bonna bafa nseko bo nze nkuze bandabo nandi mulalu ndi muzibu nga banjagala kusa muntu yaseka buzibu byema nagira bwati yekyamuluma envaawo
nentuula omwo nga ziba ssaawa 6 Kasaakwa gwe n'oli abasirikale bana gwe naye agenda kulya nentukeeka mukulu wange ani aliyawo kiragiro ekyo nti olina kulyaka? nze nabagamba sijja kulya bimere bya kabunga, nja kulya kati omusibe alina eddembe eryogera bwe lityo. Omusibe ng'ompadde abasirikale ngenda kuduka nabo kikyaliwo ekyo kikyasobola okukola n'abasini ofisa bafuluma naye wali nga nze nafulumangayo omuntu oli nga nzijja nsiboko nga ne disika ezimu nzikuba nze nenzirayo ku makya nentula wali ne baggulawo nenyingira. olwo magulu maali ng'akolanga ki? yali osima buusu yakulya amagigaawo musajja wa mutabaana nnyo yali ali kakuuto ndoza kakuute yali osima buusu nga walugezigezi waluswayiri nnyo n'agamba kasajja gwe mugisa nakuwandika ebaluwa olina kulyawo mugamba kati nze exercise njikola ntya mwagala okugulu kwange kuno kufe banzikiriza kukola exercise kati bakisirya natukanka singana banfubira amatooka kunywa byenywa nga nzirayo. bana bakuwerekeranga nabo baalyanga naawe ate nga oligera kulya nawe bakubaire ku mmere yange gavumenti ekuwaka kabunga ku kilo 10 kati so balaba ofiisa ali wali alya bakuuma ofiisa bomalirizanga muddayo n'okunywa omwenge sijja kuba omwenge asajja mu mweyagala oba kyeyagala bwe batyo ebiseera ebyo we nabeerera awo ne bansiba paka bandeeta mu lubiri bakubiramu abasirikale 5 nali wa 6 abaafa nga fana bataddeko tugenda kufa. Abo abantu bajja bateka ku mpingunze bajja bankwatako baninyisa emmotoka nga ntwala emmotoka zidduka tuuka wala eri tusingano kakazini ng'akyali kapiteni Kasere Gwanga balefuna ndikano basingana bali emalu batudde tunyefuuza bali awo bamaze abasaze omusango Salimu Saragari kufuna bwatu gamba Kasaakwa nefolo jimana jani bagamba Kasaakwa umuyita jiwani nagamba wabikola mugamba afande saga nchikulimbe nze mbadde na mbanga deni bano abo kukwalwa po ku magundi wali kupaka nkati nabakuba Fred yaseka busesi nagamba Kasaakwa genda nagamba okyayiri motoka ndemugamba Serina nadira motoka ye Dagane yali agivuga Dagane twalinga makanika nagamba Kasaakwa funaje okuvuga nawe omanyi nange njimanyi nja kukivuga agamba yiyo ng'eriko duramu y'amafuta namba bwe erifu tanka wakimu esukoti banga bo bajangawo nga bagibuukidde dda nanzija olwoddawa nzira magamaga kukuba abasajja bali abanyarwanda abali omubala banyakatooma Nyakatooma nga balina olugezigezi yali pisi walone IO kati ntuuka natuuke magamaga saa 10 bakusonyiye ate oddayo kuba balala abasajja nze nafuna mese waliyo ginambulya tiafande baagala omwala gweyagala fulo emagamaga kale kanze omukazi gwe newasendeza nga tuna omwenge nemuwa bizinesi nemugula nakayumba ak'ettaka nkomawo nabasingana Nyakatooma asazeeko bwati ne muno Munyarwanda amasasi gatandikirawo nenga kuba butaka awo lero kaba tubakuba emigo gyali awo nalina abasirikale nga bamaanyi tebaali basirikale baali basirikale nabo balefuna nti gwe ng'oli nga bansinga naye gwogenze bakuba netubajjako piso zaabwe nenzitwala nenzira mbalakisi nga nsobola ku ofisazi mesi eri waggulu walinga omwana wa pulezidenti
amaanyi ge walina ebiseera ebyo kati ebiseera ebyo byo nga tukwatagana ba Fred Wejema basalumusale kakati ate Fred Wejema ne president waliwo enjawulo tewali kakati tubeerayo magamaga Nyakatomba bapanga ogenda ogwerwanya baka bapanga ogenda ogwerwanya tubalaba bwetuti kati bo emmotoka zaavaawo waaliwo abaali ejjinja abaali uddawa kati nze baŋŋamba nina okugenda okukuba oluguudo kuva wano nkube ntuuke e Kacumbaala okuva Embaala e Kacumbaala nkube Bukeedeya Kuumi paka Soroti nvayo nzigula oluguudo olugenda Moroto olwo Meja Jibeero balina okugenda Bakalati balina okubeera eyo babuluusi bonna amagye gagende bagamba nze bakwata miliyoni aga zammwe namagye kwanza mwebala ne bampata teemu ng'eriko namba za civilian nga naye ya civilian ngamba eno emmotoka nfanayo emmotoka ekoze etya eyo nja kugitwala natwala twakuba bulungi okutuuka eri ng'emmotoka ono agivuga Matovu mamugambye dda civilian namugambye dda emmotoka eno ojja kuddayo gikweke weebulira nkukuba esasi ate nga mumanyi bulungi naye amanyi bulungi akati emusaya munene nga bwati nzize tutuuse emmotoka yakubiri gyobba wabba emmotoka ey'amagye n'ogitwala kati obba tata akati tutuuse Soroti omwo akati olutalo lwaliko egindi Kacumbaala ngenda okusiŋŋaana obusajja nga bwapanuyedde Oluteeso bwali simanyi bwali bajumootaali bagizasi abo twabakuba olukuba abasajja badduka sipiidi kati nembeerako nnaku ngaawo 3 abakolomujo ne bajja okuba ente ne bagenda bazijje ne Palisa baatuyitako ne bagenda bagamba abakolomujo bagenze ne tugenda Nkolambuusi kulere crossing bandi abo nga bazengamba ente zange zizino kati maze okufuna nga maze okulaba sente weziri sibye ngenda kutwala zino lolezi ekyase nekivuga ngenda okulaba nga abasajja bwe bajja bo bajja bateeka wakati bakuba tageti bakuba kayembe sasi pa ne bagamba leeta alapigi bo tebawulira alapigi nekubanga mu magulu g'ente bwegwe ne baali bekwesa ne badduka ne bava omukolomo jadduka dakika 2 ng'ali eri bagenzi ne badduka ne bagenda ne balikende 15 ne tugoba ente ezo n'entikalola 2 ne zigenda wa zigende ne Kampala zituuka olese kutunda ne tutunda senemeka twatundanga mutwalo 10 n'ekitundu ezinatunda eyiganga nezitunda 15,000 kubanga nesiŋŋaana baagala kunkwatira jjinja baagala kunzijako engatto buluusi agazinjako buluusi nga wamanjaga amagye gali saidi nemugamba ntwale ente zange mpozi nga muntu nsudde mu nnyanja mugamba muteeke mu livansi mujabi nga talwawo n'agiteeka mu livansi tuvuga tuddayo nazitunda eyiganga sinye 10 waliwo aji yaja akutte ku kanzu bwati ekipale alina kintu munda yabalirawo ka sente kati naddayoko ebiseera emabegako nga yagaggawala mu nkoga muzibu nakwata senegamba nanuza kati yafa nenzirayo nenkuba oluguudo lwe Moroto nentuuka kuleba Moroto balese Kano Mugume division command nenula nsula eri barracks nene balese kibira yangamba Kasakwa today Kampala nemugamba nze nsoka okutoloka waye nti nasiŋŋaana ifu ezinywadde amafuta ezijja okweta emmotoka ezijja okunona emmere Kampala Abbas nagira bugizi bwe nti togezaako nangitula maaso tewali emaze okunywa duramu y'amafuta full tanka tugende natugenda ku kisaawe ngamba kubeera jambo baali basirikale bangamba lekawo tujja Namaalu
tuyingira Kampala natuukira Kampala nga nze njuvaako motoka nga etubeera nayo ng'olumu ngitwala ekiboga ng'etikka amatooke nonya zange zakulya bwento nembera bwento naolukula motoka enetedde ebizibu nembagamba muzeeyo motoka y'abaana nebagizaayo bagikomera ku public house matusaya nagipakinga bulungi naye nebyamagye nabivaako naddayo jinja alina sente natandika kukola bibye tubeeraawo twabeeraawo agenda okuwulira bagamba musajja yabba ente nti wabba ente baagala okundetera bakafaya nagamba Nyakatooma mugamba Nyakatooma ku luno ogenda okulabira gwe ogenda okufiira. Nyakatooma yali akolanga ki? Yali IO. Okay. Nemugamba Nyakatooma oli Munyankole yali Muganda naye ojja kulaba tinno wano tulaba amanyiddwa yani abaali awo nga Kerimu ajja yali akyali Buserebe Referendum Kano ng'ateeka mu Livansi ajja kulaba kasatu katunyumya mugamba Nyakatooma wuuno aŋŋamba nabba ente ze mugamba ggwe asakwa ebbe ente zitwale wakyana kikuwa ng'ombe ne Beero bwe yajja yali meeja Beero yayagala mukuba luyi awo nempona alaba abakulu bajja nze nempona kati awo nakuvaako nakwena wagira mu lutalo olwo kati nakwena bajja mu lutalo olwo bajja ku kampani yange kampani eri Kibimba kati nejjankola mu opalisa nebo bulungi nnyo omwo palisa eno Namayingo wakula ebintu ebyo ng'okyali active mu magye nze ngubangamba kuba bukubi nga simanyi byagenda kubba bubbi ndi yetasa akati nzija kati erugala abasirikale benasobola okutumayo balatuuni emu bagenda bagwa mu ambuusi era bava Kenya bagenda banzitira omusirikale nava eno nga tudukana na Budusi sipidi mailo ngaaga naye twaduka basawa babitalimeka nga twatusedde erugala nga n'amaziga gajja Okyaka yali esukoti wange mwagala bamukubye maina yali bali bamuyitani Okyaka kati Okyaka naye nga naye tawulira alinga nze kati nga namugwatagana yagoberera empisa zange ye nga naye tataka kuteesa bamukuba baŋŋamba naye abamukubye baade bafa konzaani bamuwombolera nakuba omusirikale emigo kibooko 6 bamugyayo ng'amatako gonna gayiwika we Kampala kibooko 6 ng'okuba oyinza otuuka okutta omusirikale we embeera mu operation oyajja nenkola statement naddayo abasirikale benyini bagyekolera bagamba afande iko muzuri afande muntu mulungi ebyo nebigwa ebiseera ebyo nga biggweramu awo basanule mwanyi nga tebabuulireyo balumumba nga tonza kusiba muntu nga we bali sola kwenda naawe wamulwana olutalo walulimu lakwena agenda okujja otukuba yasooka kunkubira muwaayo natuka emuwaayo olwo nasula nagenda mu disiko enaluwerere nenkomawo nga bukya kati naye nakatuuka bwenti ngenda okuwulira nga mpulira Kerere eri kumbe nakwena akudde mu banansi abansi bakuba mwankyana tugamba bane mufa ntuma abasirikale bane bagamba aduyi navaayo nalema okuba mulakwena esasinga opanduwa bwoti olina abasirikale 30 naye nga abasajja bakuyita nkongaawo mukikomerero okuba kani kizibu ngenda okulaba lakwena atambuza kigere alina ekitete ekiwanvu kikomu kulaba Kirama ayambadde record bamutadde kwa gaali bamusindika busindisa nengamba bana abasajja tuna abasobola nebantu bampitako nenziruka nempita nengwa mukyere abasirikale nasiŋŋaana bavuddewo Badusi ngana mbasiŋŋaana emuwaayo lakwena era bwe yayitira awo nembagamba tulumbe waliwo mobile zomumanyimu mpaka namanyimu twatuka akabira ketwasanga kaali kabwe kati kuba abasajja bano bo bakalimu
paka eno yonna tujja bwe tutuweta bwe twabagwa mu baatukuba olukuba Adamu Waso yaduka speed si yali omukuba okugulu yaduka speed nga tonza mugoba naduka olwo Samusambwa Meja n'asuula pistol yavaamu negwa agamba tuduka ntuvaayo etuuka emuwala Laakuna n'abeerayo eyo netumulekayo mobile ne zijja endala ezi Fred Wejema n'ayingirawo nerokopita tugamba tujja mulinya Laakuna aja natambula Fred Wejema yatiita mu meeting omundi ogu n'agamba naye mumanyi wano temukolerawo ddala lugezigezi omukazi ono agenda tukuba agenda kuyitawo agenda kwemagamaga tuddeyo tuyingire barracks ffenna tuwali musirikale ajja kutambula waggulu tuwere mu barracks mmotoka nduzirinya tuyite bugiri ku poliisi tugenda twamala olunaku lumu barracks emagamaga twali tukyebasa ebiseera ebyo nali nalina omukazi Mukasa namujja wa Bakulu ne mwanyinaze baalimu nga bebasoma amasasi gaatandika kiro kata nga obudde bukya kata ng'amajeetu nalisenga gapanuye begati agafu ne mobile epanuye naluka budusi nga njja nkutala piki yange kuliva ku sitaweti ng'abasajja bali awo balingaawo baduka bajja eno bajja buzi kujja kutukwata pitaka erimu yaliwo baani baaliwo abasajja bakadde bokka be baateekawo be baali amagye amakadde gaaliwo tewaali bapya emono neevuga mundi yavuga oluvuga netumukuba Laakwena netukkirira Wandago batunda Walagi tusanze Walagi w'ebikajjo abaana bamuguddemu Walagi anywanga ekikopo mwankomangawo nga mumukuta ali ati Walagi mubi wa bulodo tumukuba paka mukatuusa eri netukomawo yatugamba tumugoberere paka egindi eri kuligende Palisa Kitoogo kumbe Laakwena yaduse yasaze watu amagye gaduse gayisewo paka Meke negaduka abamu batandika okulipotinga bati mpolampola Laakwena n'agenda e Kenya Kirama twali tumaze omukwata Kirama twamukuba ekigere otuusewa ku pension ne gratuity olwava Sudan najja ndi mulwadde nga sina ade esinja 1,000 kakati baŋŋamba noonya omwami oyo Gita bamunoonyeza Gita nali ndi awo ku makya Gita atambulanga mu yeekera nga ntuuseeko naye avandika zaakwa ni kaboogere tuddawo nga tuseka ali akaaba nga mbivaako tandika kuseka wali wansanga luli tuddawo nga tutuula babuulya ngamba bannange nze nafunako emitwalo 21 n'emitwalo 19 sidangayo kufuna sente puli abantu bafuna sente bazimbe amayumba kati nze sente zange ndifuna ng'ate wawummula bulungi safutiketi yange yebula yokka nyangu tuyinza gikolako gitangamba nti safutiketi tujja genda bwe tugifune nga badde awo nga babiwandiika munaye nga bawandiika nenkeera bakomawo nga baŋŋamba tulina okuva wano tugende Kachiri tuzigobeko kola kutya nga tukale Kachiri yaleeta Meja omukazi kati Meja Wini bwe yajja Ibambi n'asanyuka n'agamba Kasaakwa yiri bade ogenda kufa tofunanga sente yakola ku bya pensioni ebyo n'asanyuka yagamba Gita wandiika ebintu ebyo n'abiwandiika bulungi nnyo n'amugamba fayiro zonna muzindeetere n'atugamba tulina okugenda Bombo Mbuya Gita nga tutandika kutambula empapula zonna twatuuka Mbuya tugenda mu likodi n'antula wali baleeta nebiruka ennyota nga bajja bankubira wali sobola kutambula nga bawandiika Gita nga naye asayininga nga nange nsayini tutambula tulinnya mmotoka nga tukomawo kakati bamu bwakubiri tuyinza bulinzi sente naye nga nze sinafuna sente ya Museveni n'emu so wano olinze bulinzi kati n'afande Salimu Sale siddangayo mulala kumukuba poliisi n'erimu okyova mu magye muzeeyi yansiŋŋaana eri
nga tutambudde mayiro 10 tuvudde mu Congo ekisanga ntutuuse ku boda najja n'atugamba tulina okugenda tuvuga tuyingira mu Uganda namuna tuwa sente zaffe twa sente zaffe yezeje sente zaffe yamala zireeta nga zituwa muzeeyi najja nankwata mu ngalo yampa siringi 10,000 kale pulezidenti wa Uganda yampa siringi 13 mwaka kyo da tezali z'amaanyi tezali nnyingi nga zikola 13 nga omuntu ali afuna sente lefutananti w'amagye nga nfuna emitwalo 46 kati nompa 13 nga sente pulezidenti yakuwa 13 n'asanyuka nannyo kasaako n'agamba ono omusemu omwana yali mwana muto nnyo nze twasulanga naye nga ntambula ne tugenda okuba kabamba omwana ono yalinnya bwe nali ntudde yalinnya maaso nasula mutomtoka maaso nenenze nemabega era bwe natumanga Fred bwe yatumanga amugamba genda gegende wa muzeeyi nga nze ntukira muzeeyi nzekka kubanga mbatala mizonzo nina nze ngende wa muzeeyi bwatuukiriranga muzeeyi tewali n'omu agendayo era muzeeyi ye yalinga njagala natuukayo nga nambata twakoma mu kkubo omwo nga muzeeyi mwana ngenza okumutwalira asayininge angamba kambalage muleta amata nibampa amata ekiyiro ebibogoto bibongo nembinywa nenzikuta bwenti nemumawogo obubisi nga bwaganye mumeketa bumekesi netukangama tukomawo naye kakati sidanga mulekubako eriso nonakuno toddangamu kumulabako kubanga singa omusinkana ki kyoyinza omugamba kubanga kati nga nze musiŋŋaanyi bwenti muzeeyi Museveni oba Genosali n'amaziga agajja buzi kubanga omuntu sale sale omuntu gwe yatumanga genda ogenda mpitira omukazi gundi netugenda nakatandagira ngaoyise wasebyala walinga wakabaala eri okaputenimu omuwala gwe yayagala ali eri jefu gye twabeeranga twagendanga nga banywereyo omwenge sale musale nayagala kuba omukazi sasi neyekuba omukono ali mukomya kale nga nze mbeera nabo awo nze twali yanjigiza sigala yali afande Fred Bejemu so kati bw'omusinkana Genosale oba Geno Museveni abo maziga kugaga kuyita mwisi bebalaba kibayinza okunkolera kubanga kati nange nkuze bwine bwe nalinga kaana kato myaka 13 14 naye kakati ni musajja mukulu ngoja ngombulira lwage sina na nyumba nebo lula ndi fulati zino yagundi fulati gundi kati nze ndifuna diade omuna asuze enkoko zange sina de mbata kati osulawa usulaka wa tata foto atega bomu wa Kyato bomu maini Kagezi yali mutalamu mutalamu nga tujja gwena kola yambusi nga mutalamu atega bomu kati nga foto tukola wambusi mutaka baveri ente abasirikale bali nyanko abagende ngoma mubala kusingoma twalingira ko majenga tumanyi ya maje kumbe wa mbona kuba motoka ya kitanga maini ga kisitula mitabiri wa gudu ebyasi kota sanja ngafu gono sergeant Semakula ayafanga meja yali watirali ngama kasako jangola ono sikitawo mayi yaberanga yali musajja wa mini babakuba naduka nabere wafu ngamba kita nimula bwenti nenkaba nezwawo nentambula kitanga nagwawo fega osula wa muzeeyo enyumba agizimba balisoma 5 myaka 5 bwe bazimbira ennyumba nze nazalibwa 68 wano we nalaba erubaga walabawo enyumba zaliko ku lubaga odi enyumba 4 enkulu bona baafa dabagwawo balekereyo akagamba awo bannayuganda tubasiibula olwaleero
abantu babakulaba abakulengera kale ng'abeerubaga loodi ab'Wabakuli ab'Ettololo mu Badaama ab'okunsaamu bbiri ab'Ettololo eno ng'obaagala nnyo Abadaama abo Abadaama abo nze gye nasinga nabeerangayo nnyo kale nga banjagala gye navugiranga obalinamu abaana basatu nze navuganga supermarket nga bakuba abantu amasasi naye nga nze yange bwongireese bwenzija sipiidi nempitawo paka lira twali n'omu yankwatako supermarket yalinga wakukusa bukukusa nga bakuwa sente mmeka bakuwa emitwalo 10 n'egi ng'omusaala omusaala pijoti yange gye nabbe bugolobwa omusajja gwe ng'edduka yagiya ttaano emmotoka ng'edduka nga buno motoka baatekawo tekanguba sebo nava ebusiya lunaku lumu so ensonga lwaki oyagala nnyo abasajja bano ab'Ettololo nze tewaliwo simanyawo Abadaama bakolera nnyo owaleeta simanyi obufumbi simanyi oboosa ofumbi manyiyo ne mukazi we mumanyi obonyo bamanyi ogotukana gongera otuke busoolwe abagwere bonna bamanyi abanyoli bonna bamanyi akati ate olina akanamba koyinza okubalekera abo bannange nze Edward Kasaakwa namba nga esimu eri 077868152 giddemu eri 077868152 ye namba bagitegeera abansomesanga ekasega kagobe ngewaggulu kitango omuto yafa oyo mujja kunda basempeebwa bali Kiboga bamukuye n'aba ewanseko yadde Panyamulu abamanyi Arua bonna bamanyi ka WhatsApp kotana bakufuna akasimu ka WhatsApp akaseereza kale nkweyanziza afande kale sewo bali kwogerako eri bana Uganda kale sewo atrabo mulungi ndoza muwulidde ye retired Lieutenant Kasaakwa Edward bwe tubadde naye nga tugenda maaso n'okubanga tuwayamu be basajja abo abayingira olutalo olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze mu mwaka gw'ekinaana-mu-ogumu ndowooza owulira 8 ne balwana olutalo mpaka gavumenti eno kuwambibwa eyaliko ebiseera ebyo gye njogerako mpozi enamba yeriki afande enamba zange ziri 2 njagala zonna bazitegeere esooka eri RA 176 eyokubiri sokoleke RA 176 enamba yange ey'amagye esooka eyokubiri RO 5088 namba yange eya ofisa w'amagye nga Lieutenant kale wayingira olina emyaka emeka 13 mu Nkuluma nayingira mu Nkuluma twalimu abasirikale nga tulina emmondo bazaali 14 olwo oyingira ni kamanda wo kamanda wange baali balese Fred Wejema ebiseera ebyo nga bebagabye kati Sitanule Mwangi ng'aliko abaleega bali bonna bano bagenza okugenda mu lutalo luvannyuma Salimu Sale bwe yajja ne bamuteka mu ndwane Kyaligonza ng'ali mu bibbi so gwe owuwo yali Rejema kati nembeera n'omugenzi kapiteeni ime yali Munyolo bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemikono
n'emizannyo. balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.